nga tulindiridde okufuna obubaka bwa Bobi Wine agenda kuba munnange ayogerako eri mu Geneva Summit for Human Rights and Democracy. Naye era bw'atyo asindise obubaka okwagaliza abasiraamu ekisiibo ekirungi, so nga ate General Museveni naye era mu kiseera kyekimu yasindise obubaka eri bannayuganda nga gy'obeera mu makomera abasiraamu abaliyo basonyiyiddwa. Kale obubaka Bobi bugamba ki? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eri baganda bafemwe n'abasiraamu n'abo abagala obusiraamu, njagala okutwala omukisa guno mwenna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda okubagaliza omwezi guno mutukuvu ogwa Ramadan omulungi ogujjudde ebyengera. Tuyigirizibwa nti mu guno omwezi esaala zaffe ziwulirizibwa era ziddibwamu. Nsaba Allah akkirize okuyayana kwammwe, okwegayirira kwammwe, okwewaayo kwammwe n'okusiba kwammwe kwonna abamwemwezi empeera emitima gyammwe gyesinga okuyayanira. Omwezi guno bingi nnyo ebitusoomooza, bingi nnyo ebityankalanya ng'eggwanga, naye akwate ku mitima gyaffe n'egy'abo bannaffe be tuwangala nabo. Buli omu asobole okuyisa munne mu ngeri eyo yennyini gy'ayagala okuyisibwa. Olunaku lwa leero lwennyini nange kennyini ngenda kwogerako nammwe n'eri ensi yonna ku mukolo gwa Human Rights Summit e Geneva nga nsinzira wano wennyini wendi era nja kutuusaayo ensonga zaffe. Naye mbaagaliza omwezi ogwa Ramadani omutukuvu omulungi ogujjudde ebyengera, Mukama abawe ekyo eminyoyo gyammwe ekisinga okwagala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na General Museveni amanyi tola salaamu. General Museveni naye yawadde obubaka naye nga bwe mumanyi nti kyandibadde nti kale mu mwezi guno mutukufu gwa Ramadan abasiraamu bwe twasibira obwemage bateebwe. Ne bwe kiba nti abo bo akyabalina olw'ebigendererwa bye ataali ku mwezi omutukuvu mbu agutwagaliza obubaka besigenda kubukuwa kubanga tebuva ku mutima. Kubanga kasogedde ng'abaawo General Museveni nga kasogedde nga tumumanya emyaka egiri 4 zeyidi ze twakakola ki ze twakalya bye bisibo bye twakasiiba 40 jajja sina nakulowooza nga ffe tusoma ddaaku biseera ebyo nga tuli baana bato tumanyi na ddaaku kyeki ne tukula ne tutegera ddaaku kyeki no tango kuswama ddaaku ne futaali nakati akyaliko. Kakati munnange Bobi Wine atutegeezezza nti mu Geneva Summit for Human Rights and Democracy mwagenda ate munnange okubeera nga aweera obubaka era nga kino kiri very important kubanga gwe kyoba omanya nti ba victims aba dictatorship kitegeeza nti bagenda kuba bawulirwa, nti osanga teri amanyi nti ba Edi Sebuufu ba Edi Mutwe bali eyo bavundira mu makomera. Naye munnange mu Geneva Summit for Human Rights and Democracy kitegeeza nti ba victims aba dictatorship bajja kuba nabo bafuna omukisa okubeera nga bawulirwa. Wano nno obulimba kitegeeza bugenda kubeera nga bwanikibwa, lies are to be exposed. Obulimba bwa General Museveni nga bw'olabye bwagala okulaga nti kakati wano ekisiibo naye nga muganda wange abasiraamu bangi balugendeddemu baseka kirevu bonna temubeerabira. Singa yali abaagaliza okusiiba Ramadan yalifudde ku famire zaabwe baleme kuttibwa oba nabo bennyini okubeera nga tebattibwa mu ngeri y'obulimba nti ADF bomu biki. Kakati obulimba munnange bugenda kubeera nga bwanikibwa kubanga waliwo abantu abamu abadde beebuuza kati bigasa ki ne bw'anaayogera muganda wange bigasiza ddala, naye nti eno tegenda kubeera speech yokka. Kyoba omanya muganda wange nti si kwogera bwogezi, naye kyoba olina okumanya nti Uganda kiba kitegeeza nti ensi yonna ejja kuba egyegesa amaaso era nga omuntu ayogerera Uganda this time tulina enjogera egamba nti Uganda is bleeding. Awo Bobi Wine yagenda okubeera nga annyonnyola biki ebigenda mu maaso kubanga ensi emanyi bulungi nnyo ebimutuusiddwako nti era aliira ku nsiko. Kakati kikulu nnyo okubeera nga ayogera kubanga akaluluko akabbibwa awo kagenda kuba kafuna eddoboozi kuba byonna agenda kuba abinnyonnyola. Okitegeera? Naye nga summit eno
oba oli awo tegenda kujja ku dictator ng'era abamu bwe baduula oba okuleetera ba political prisoners okubeera nga bateebwa mu kiro ekimu nti bateebwe. Museveni agambe kale kayogedde wali kambate, naye eba egenda kukola ekintu eky'amaanyi ennyo, erina kyegatta ku ddoboozi ensi yonna okubeera ng'etegeera kiki ekiri mu Uganda. Speech gy'agenda okuwa egenda ku exposinga regime n'emirimu gyayo gyonna gyonna gyekola mu kutulugunya bannayuganda eri ensi yonna. Byonna byonna bye bakola mu nzikiza byonna bigenda kuba byogerwa, bigenda kuteebwa mu musana. Robert Kyagulanyi Ssentamu this time byonna byeyogeranga ebbanga liri lyonna this time agenda kuba kakasa nti biibino Museveni byakola eggwanga mbadde nga mbagamba ndowooza mubirabye, nange ebintu siddwako mubirabye, okitegeera. Kakati bino bivaamu ki? Kitegeeza nti wagenda kubaawo international pressure, kuba ojja kubuuza kali bw'anaayogera kitegeeza nti ng'era bw'olaba akatikiddwa ku gavumenti ya Museveni international pressure ne batuuka n'okubeera nga essaawa eno batuuza ya lukugunyu. Njagala okubuulira nti bino byonna bivaamu akazito, ensi yonna eba etutunuulidde, era nga njagala okubuulira nti muno mwe muva envumbo sanctions, travel bans, era nga bino oba oli awo biba bituyamba obutavujjirira gavumenti ya Museveni okubeera n'omusimbi ogwo omungi, foreign fundings gwe bagulamu emmundu ne bagulirira abalonzi ne bakola buli kimu, era ogwo balemeza mu buyinza nga tebalina gafiirwa musimbi ogwo kuba bamanyi bagetaageta ensi z'abazimu zibawa ssente, bo ne bagamba nti ssente za bisiyaga, bano ze bakozesa za bisiyaga kuba be bannannyini kuzirya. Kati ebyo byonna bagenda kuba biteekebwa mu musana, era Bobi Wine ajja kuba akakasa ensonga ye nti nabagamba mulekerawo okuvujjirira gavumenti ya Museveni. Kakati okwo kugata ne international deals, foreign deals ze bakutula, bano aboogo ze bagenda okubeera nga bakutula, golaba lwabwogo kugenda kukutula deal. Ezo no deal nzirinako emboozi nnene naye lwakuba nti mbadde nga sifuna budde kujja kunyonyola abasajja engeri gye bakutulamu zi deal eyo. Bakutula deal ne bagabana omusimbi. Kakati omusimbi okwo gwe bagabana deal ezo zaatwalamu bakoddomi be ne bakutula zonna muganda wange, nga ensi emaze okutegeera ekigenda mu maaso. Bobi Wine ng'agaseeko eddoboozi mu Geneva Summit for Human Rights and Democracy. Kiba kitegeeza nti deal ezo gweyinza okulooza nzitugasanga bannayuganda, ate bannayuganda bwe banalekeraawo bannayuganda tetuliwo kusabiriza. Bannayuganda abamu balowooza nti ensi z'ebweru zirina okutuwa ssente, bwe zitatuwa ssente tuba tugenda kufa. Kituufu kubanga waliwo abalya ssente abamaamidde ebyobugagga by'eggwanga ebyali badde bivaamu ssente, bo ezo bateeka buteesi wano, kati bo ne beewola gw'osasule mu mabanja. Uganda bebe nga bagibanja, kati gw'omuwa omusolo obeere ng'osasula kyebaliko. Kakati diiru ezo tezituyamba mu kaseera kano. Kiringa bw'onoogamba nti oyozeza olugoye n'oyanika mu ttaka, oba olina olugoye luddugala nnyo wakalutuyaniramu wiiki namba ate okutte perfume olukuba mbuluwonye bulungi, oba nga omaze wiiki tonaaba ate oli mu kwekuba deodorant, kiba kitegeeza nti obanga ayongera ekivundu ku kivundu. Kati Uganda okwewola ssente mbu simanya batuwe biki, tetuliwo kusabiriza. Bano Uganda amu bwe bakagwiraawo ti ate mmwe mugamba balekerawo tuwa ssente. Kati mmwe ani agamba tuzeetaaga nnyo? Tetuzeetaaga kuba Amini yalingaawo ate ye ayamba buyambisi z'Abawarabu, naye ate kati ffe kyetugenda essaawa eno okulomba ssente bwe tokiraba. Kale munnange njagadde nkulekere obubaka obwo nga nziramu ebibuuzo byabo abangi abagamba kale ne bw'anaayogera ayogere ki, bituyambe ki? Muganda wange bw'oyita mu byenkugambye ojja tegeera ensonga akuume.